Ettuntu nga limenyese baatukuba mu ttambiro ne batugabanyamu ebibinja 5 by'abantu 6. Bannaffe ab'ekibinja ekisooka baasimbibwa mu lunyiriri nga bakubye ogusenge emabega. Olufukumuli lw'ebigambo lwasomebwa era nga luwedde baakoowoolwa amannya. Ago nno nga gawedde ekide kyakompolwa era waddewo akasiriikiriro. Oluvannyuma emmundu zaakangwa naye okugenda okuvuga nga bannaffe lwajjeewo dda. Abafu beekenneenyezebwa, omusawo eyagendanga ng'awuliriza buli omu, n'oluvannyuma baalindiggulwa mu luva okwaya ne baweerezebwa mu ddwaliro. Nze nali mu kibinja ekisembayo, bwe batyo nga bakituuseeko twasimbibwa nga bannaffe abaatusooka nga tukubye ogusenge emabega tutunuulidde ekibuga ekyali ku busozi. Baatusimba ne nnengera emabega w'ekibuga oguleerere oguddugavu era ogwalinga ekikono kya Nabitalo. Omusomi yatandika okuwulubula bye yali asoma. Mpa ngenda okugaaya obusonko bwange bwe nali nkukulidde era nga mbatise mu jjuuga abajaasi mwe baabuyitirako nga batwaza kuba nali mbukubye mu ttama. Ne mpulira okuwuuma, ne mpulira okuyira, nawulira okutokota, okuwuluguma era n'okubwatuka, ate nga n'emyamyansa yeenyigiddemu. Eyali asoma yasirika ng'abantu batandise okwegugunga era ng'akyuse n'alaba ekyali kijja yawambaatira empapula n'adduka nga zigenda ziwandagala era n'abajaasi abaali bagenda okutulasa ne babuna emiwabo nga n'emmundu gye zigudde tebakyamanyiiyo. Ate ne batwazze kulaba munnange nga nabo batyagira batumirigana badduka nga bataga nga babulubuuta wamma ggwe nga kenyago kennyini. Abantu abamu beevumba ekiyumba ekibe batavu n'abalala beekuuma emabega w'ogusenge. Mba nkyalozooledde munnange yandi ku lusegere n'ankwata omukono n'ansika nga bw'agamba nti dduka empewo zimwetutta. Twakasuka oluganja nga tuluubirira ogwazi ogwali gwesuddeko, naye empewo teyatuganya kutuukayo ng'eyagala kutusitula etutwale. Bwe tutyo twagalamira mu ssalosalo. Nakangabaza omutwe era bino bye nalaba. Empewo yasitula luva okwaya n'egenda ng'egibiriga ate ng'evungavunga ekunya oba kale ng'evuunika buli kye yasanganga. Obusolya bw'enju nga buseeyeeyeza era nga bwegolongoonyeza mu bbanga. Abajaasi 2 abaali badeyadeya nga balaga we twali yabanyugunya ne bafuntula ku tti. Emibiri ne giba byatalira okwo era mu kaseera ako kennyini oluti olwajja luvuuma lwatunga omusajja eyali afukamidde amatiitiiri. Nalaba ng'amaaso ge galaluka era ekintu kyankompola akakongovule. Eggulu lyamyansa n'enzibika omutwe era etti lyagwa ne libetenta omuntu eyandi ku ddyo. Omusaayi ogwali gubuguma ne gummansukira. Enkuba yali etonnya funduukululu nga n'olunnya mwe twali lujjudde. Nafuuyirira amazzi ng'akalevu kagatuddeko bwe kati, naye nalaba ensi ng'enfuuyirira n'enkawajjika ku bbibiro. Empewo yayita era bw'etyo ng'eyise nagezaako okusituka ng'njasirira ku bulamu anti abusiika omumanyi. Bwe nasituka nawulira ng'okugulu kunzingaladde era nga newankubadde nagezaako okukongojja nali nnonda bwoya mu kkukuuzi. Wano najjukira obusonko bwange era olulimi lwabuwa mmantambuga yembumire naye nga lya mpiki.
bye ndaba. Nagwa ne nninda kuttibwa. Awo okumpi ne we nagwa waali weetoziirirawo omujaasi nga bw'awanjaga nti asalibweko amagulu naye afa obulumi, anti etti lyali limubetensa amagulu. Ekitangaala kyagenda kizimeera nga kizimeera n'obugoma nga buntujjira mu matu okutuusa byonna bwe byazimirira ne neebaka. Tuula tusomeye pulogulaamu era nga tuli katabo kaffe kano akanketta mu bizinga. Edward Namutete Kawere ye muwandiisi, muzzukulu wa Mugema, onnakyala kwata empya n'enkaddiye, nze omwanjuzi era omuteesiteesi. Tuli ku ssuula ey'akatabo kano empitirivu obulungi, essuula egamba nti nsalirwa ogw'okufa gye tuliko. Nazuukuka nga nnenga awulira omuntu ampita era eyambuuza oba nga nali mmumanyi. Ddala nali siyinza kubulwa ddoboozi eryo, anti lyali lyawi. Nawulira nga nzenna ndi ku migamba era emikeekeero. Wano nno we baafaanana okunkubira empiso, era nawulira obunyenyenkule n'obulege mu matu obwagenda nga buseebengerera akasoobo okutuusa lwe bwasirikka. Bwe nasuukamu nga bansabuukuludde nga ndaba ndi mu ddwaliro naye nga si lyeriri mwe nasooka okubeera, ate nga n'abasawo n'abajjanjabi abankolako bonna tekuli gwe mmanyi. Nali ndi ludda wa era nga nzizeeyo ntya? Ye lwaki ku miryango tekwali bajaasi bakuuma? Kubanga nali nzijukira nti nali ŋŋenda okuttibwa. Bwe nkuma okujjukira nasituka nfulumeku wabweru ndabe obanga eddwaliro lyali mu lukomera, kyokka saasobola, anti nga nzenna ndi kiwowongole, amagulu gaali nga agatatambulangako ate n'ebigere nga biringa ebitalinnyangako ku ttaka. Nalengeza mu ddirisa naye nga wabweru wonna weetadde bulungi era nga tewali mujaasi yenna. Nga ntandise okusimbaggiriza akaggo, nagenda mu kasenge omwali emizannyo n'empapula z'amawulire. Abalwadde abaalingamu olungubanguba bwe baabeerangako nga bavudde mu ndiri. Akajanja akantwalayo kanzigwa n'emmeeme n'enceekeera. Ku muko gw'olupapula kwe natuusiza amaaso kwali kuwandiikiddwako mu kanukuta aganene ebigambo bino: omukessi nakinkumulamu. Ate ne wansi waabyo mu nnukuta entonotono nga waliwo bino: abajaasi bamuli mu buufu. Ate nga ye emboozi yennyini ettotoleeti. Mwabo abaali bagenda okuttibwa lumale luzirimale ezireeta empewo zimu, mwe mwalina omukese era omutemu ow'akabi ennyo. Kyali kirowoozebwa nti yatokomokera wamu n'abo abaanyigootolerwa n'abo ababiitintibwa agati oba kale abaafa mu ngeri endala. Abasawo bajjukira nga bali ng'abaasanga omulambo gwe, nti naye ebirowoozo byabwe si bya mufu nnyo ku nsonga eno era si bya bufu. Emirambo gya banne babiri bwe baali mu kiwendo mu ttuluba erimu gyo gimaze okuzuuka, ate n'ababiri abali abalala abaawambibwa, kafulu yekka yakyali obutaala, naye abajaasi bategeezezza nti bamuli mu buufu. Ate nti enjuba tebuuke muziziko nga tebannamuyimbamu bwala. Nti ab'obuyenzi bategeezezza nti waliwo omujaasi akakasa nti bwe yali tannazirika naye ng'empewo eyise bwe yamulaba ng'alinga avvuunikiddwa okugulu kwe.